nti ono muzannyo gw'abazannya mulala nnyo kubanga baali balowooza nti Kyagulanyi agenda kujja mu kalonde mukagire abantu baffe agamba nti yeekwese to subscribing nabo tasobola kuba ate yeekwese abatalabika yeekwese tabaawo naye yakulaze nti mu Uganda mwakola ki mwali oyo aba yeekwese oba oyagala omuntu amulabeko physically naye olira kibadde kizibu omulabako physically era abasinga tubadde tucommunicatinga naye via internet tewali kikyuseemu ndowooza kubanga gwagala nti yeekwese nkakasa obadde osobola n'okumala emyaka etano nga tulabye ku Kyagulanyi naye ng'omulabako ki ku TV as is doing right now nti it is the same game ne tactics ezikoze eki ezaawukana n'omuzannyi akyaliyo omu nti kati waali abavuga agubaleetera Blanders bakyazikola nnyo nkakasa abasirikale abali bakuume wa Kyagulanyi tebakyali kyekimu kibala bakibasuubira yes n'abalaga nti ate nabo bano abavunaana baali nabaaki bakoze nze newunya omuntu undermininga Bobi Wine bano ate baali bubi nnyo singa Bobi Wine ati 40 bano baali banaku nnyo niwe bakatonda abawaddemu ne batuukayo bati nga tebakyagambwa abantu babatwalanga bwe baagala Bobi anti ali mu ddembe lye baakolerera mwakoledde ssente abantu bagamba anti kati balina argument egamba nti eggwanga balitambuza saimu after 40 years tewali ggwanga liringa we lyali let us agree obadde okwenkulaakulana tewali ggwanga gwe tunuulira ku mawanga ge twali tuyenkana after 40 years fe abafuze nnyo tugasinga Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba teweewulira bulungi nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA tukwaniriza ku Trinity Love School. Wano ku Trinity Love School tukkiriza nti buli mwana alina ebitone n'amagezi ebirinza okusabuukululwa. Trinity Love School somero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisulo awamu n'abo abava ewaka. Ebisulo by'abaana biyonjo bigazi bulungi okugattako endi ennungi eddwaliro eririmu abasawo abatendeke wamma ddala ebyobulamu bw'omwana wo ne biba nga bigonjoddwa. Tulina emmotoka ezisaabaza abaana abava ewaka, tulina abasomesa abatendeke mu bungi ddala, tulina ebyemizannyo ebyakatemba okuwuga n'ebirala bingi. Leeta omwana wo ku Trinity Love School tusange Nyanama awamu ne Bunnamwaya Ngobe. Trinity Love School, together we shine. Opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kusema official najo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atufuna videos zifanagana ku bweziti najo wanga ya bitundu byensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera ng'otwegasseeko n'olunaku olwaleero. Nziramu okubategeeza kuba naffe aba Rosemary Beddings mu season eno ey'okuzza abaana ku masomero tulina back to school promotion gye twaleese mitwalo 15 omuzadde omwana byonna yeetaaga okusulako ng'adda ku ssomero ojja kubanga obifuna kuba ku namba y'essimu otandika okubookinga promotion eno nga tennaggwako essaawa zino. Enamba yaffe y'essimu ku screen awo eri back to school promotion mitwalo 15 bulangiti suuka masuuka pillowcases n'omufaliso tubikuwa ku mitwalo 15 omwana addeyo ku ssomero kwa ku namba y'essimu ebisingawo biri nga ate obitegeera. Airtel bakutegeeza nti nno osobola ddala okuba nga owangula school fees osasula school fees ng'okozesa Airtel Money sasula kati essaawa zino school fees z'omwana wo ng'okozesa Airtel Money owangula emitwalo 3 egya school fees tulina obukadde 12 abantu 10 buli week abantu 10 nga buli omu awangudde emitwalo 3 osobola kubeera namukisa agenda okuba nga ate awangula ssente ezo kozesa Airtel Money okusobola okuba nga ate owangula. Kale zino bazita Lugave products tulina Lugave Herbal Ulcer Syrup ne Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ey'ekifuba ne ssenyiga neya ulcers. Ssenyiga ya kuluma togwe waka ssenyiga
funa sirapu eno ejja kuba ekuyamba naawe wa ulcers zikufuukidde ekizibu olubuto oluzimba funa zino mu drug shops mu supermarkets ne pharmacies mweziri ate era naawe ali ebweru ggwanga osobola okuba nga ozitumya ne bazikuleetera kubanga naffe National Drug Authority bamala dde okuba nga baziconfirminga ate era mu mbeera efaanaganako bw'etyo osobola n'okubeera ng'ogenda mu outlets awatuukira products z'Abannayuganda n'obeera ng'ofuna products zino eza Lugave genda yobere nga ate ozifuna mbaaniriza. It's been a while nga Mustafah ono tetunyumyamu wano naye atwefunye ogamba otya sina tabbu saimu gwaleesa akasana naye akasana kangi naye that is January wati bwatera obbeera lwakuba nti December atusurprisinga naye era nkuba yagaana okutonya ndowooza ensi egenza ekyuka naye nga January ye bwati bwalina okukola ki for years bwe tukuze bwe tumanyidde kasana gwase musana ku musana gwase nenkuba nawe bange ejje tiisa butiisa nekola ki ate nante enkuba ennaku zino erina ekyobusiru kyekola nze nafubutukako ewaka nga enkuba etonya ngenda okutuka ku kkubo kati ene kufuula omulimba waliwo nekikale bulinga tondalimba waliwo ekintu kyokola ng'omukozi n'ogamba mukama wange wanaakera kumakya nanda ku TV agenda kugamba nafuna omusajja wange omukwatangabo neofuluma ennyumba n'oyingira emmotoka n'ogamba kaŋŋende genda tuka ku kkubo nga yiwakalu n'ogamba ngabo nze njifiiridde engabo goji kituufu gamba nfiiridde mu ngabo kibaamu bigenda bitya tutunuulira nsi ensi etabuse etya saimu Uganda efuuse enzibu nnyo ey'okubeeramu buli kimu kyewuunyisa Uganda efuuse enzibu yakubeeramu buli kimu kyewuunyisa kiki ekikwewuunyisizza kyotaasuubira ng'okiraba nze ndabye obululu buno kalulu musajjawo najja agamba atya namukubirako essimu nga teriiko najja ate bamuleka bulere tebakoma kumubba kalulu n'obwami ne babuleka bweru n'omusajja ebintu binnajja yabisuubudde bikola ebyo bino ebiwanvu bwebyo byakapiira babiyita binnajja era buli musajja weetaagayo kinnajja ng'olina omulimu gw'ogendako omulimu nga guli serious omukazi weetaaga bayika omusajja weetaaga ekino kinnajja najja bagundi atunda ebinu ebyo so buli musajja olina obbayo n'ebinu ebyo ate nga kiddugavu tokijjajjamu kubanga singa tabaamu ku ekyo kyoyita kinnajja abasajja baali basuze bweru zino bayika zaffe eza sikweya naye abasajja bawalula naye nalaba ono munne gwe baali bavuganya nga nibigenda maaso tabitegeera sabusabu bakiyitawo omanyi okubeera ngo ogamba bakinaatambula batekiyita kuba namulaba ali nga ayimiridde sayidi wali naye nga body language ye ingini yani kyeyune body language nga engeri alaba bawalula ono atunudde bw'ati nga talaba alinga akwatibwa ennaku ekiwola bagamba bakikwasa ngalo ingini ya Ian Cheyune oyo emyaka 15 mega because material wanga banika mazeke emyaka 15 yes anti wange naira naye abantu abataata era wange bebamunonyeza obululu obwa akabiri mukaaga n'aka 211 kuba bamujja 215 bamujja 216 ono nafuga bamujja 211 onafuga 211 mpaka 216 bamujja 211 amaze omuliisa enfuufu awo wempitira buli lunaku era buli wempitawo ntuvugawo nnyo speed bamukola ekikolwa kibi naye nalaba nga bamulangiridde nga musanyufu ne ŋŋamba ate kyenalabye mu nsi eka mulimu abantu abasinga obutaswanduza politicians bo tebalina nsonyi bo tebalinaako yadde eddala ensonyi era omuntu yenna akolagana nabo olina kuba mugumiikiriza nnyo bo tebaswala kwani bonna n'ababbi obululu n'obudda buli avaayo bannange mweyatweyanziza ate baba ne confidence oba bagigula wa aba n'oluzungu kati nagwe nalabye okusinziira ku Ssemuju yafunye obululu 14,000 naye yakubye oluzungu wallahi nga tasobola kubanga obululu bwafunye si bubwe naye abasajja baadibaza ebyokuba naye awe wakiso yasusse Tolobert naye ate munanga atereezeza kye nazudde Tolobert si bwe buzibu Tolobert bamuleetera ebintu n'abisoma era kyova olaba kumu abagenda okulonda nga nnya bw'olaba bitabuse Tolobert gendayo kuteesa kati ekizibu Tolobert waviira okureactinga
gwe kugendayo naye busungu kubanga ye etteeka limuwa kusoma polling agent byaleese kati gwe genda wa Tolbert n'obukakafu nti mukama wange osomye eno naye ziizino bbiri ezifaanana n'ezange ezaawukana ne gy'okoze eki andi kati saimu kana akalukazeemu ne format tebatwaga bulujje buvudde kati wawo kati n'oweruweru yakikolako kati awo tuli ekyabadde mukono gundi ono wa St John's yafuzeemu essaawa 2 oba afuga essaawa 2 baamulangira bulungi presiding officer n'agendako emmanju returning officer agenda okudda nga ono yamulangirira na mu office nakyo mbadde nkyaba mu kooti nga kooti waliwo kooti ezituula emabega mu office ngeri mu bangi zivudde mu kooti olwo waliwo abamu abatuula ezirabaga nti saimu tukuwadde gundi beyiro naye nga bagikuwadde eno mu office ya mulamuzi ngeri n'abadde mu hall twategedde nti bakoze eki kyokka eyawangula musanyufu musanyufu nnyo abantu bamwagala era abeebaza anti kati nalabe saimu kino kyabadde tiyabadde election yabadde selection era omuntu yenna yalidde mu kalulu kano opposition yayiseewo mu kalulu kano musajja nnyo bamukazi nnyo serunjo gy'ogamba ki yabadde afudde oweddembe ate bamutugidde ekawempa ate linnya olaba amanya nnyago gemulonda yatekako oweddembe ne bagamba kati ono oweddembe wetubatugende iswe bapakate empapula azifunye zino zebabawa tajja zifuna nenalokola tayina bagenda kukolera tulina kulinda gazeti kati tagali eyinza okujja mu gazeti neereeta ebizibu naye engeri gye babanga bye balangiridde publicly kizibu gazeti nga gotalangirira publicly bono kisoboka we tuli Saimo olawo omuntu wonize kati nalabye abantu balinga abana abakafuga essaawa olawo ne yafuzeeyo olunaku ne badda ne bakyusa ebadde banakaseka waluweeru weewali yafugayo ko olunaku okudda enkera nti twakola ensobi bazikoze nnyo naye kati nze okweraliikira kwange wekuli omamanyi omubaka wa palamenti ne bwabba gwe mirundi mikajula ku memba wa palamenti bizibu memba wa palamenti anti kati kyetukola era kati kyetugenda okwadvocatingira memba wa palamenti bisanje ebi bibiri kubanga tuba wakuli era tulina kyomusuubiramu ate nze bonna gye njagala okwesimba mwenna muli ku bibiri omu ye yakafuli ayina ekimu bwensala okugenda Ssaabagabo Makindye Sserukenya ebisanja bibiri byawe mwenjagala okugenda ekatikamu North Sekabira nayo ebisanja bibiri wabifunye katwagala ebi kakati bw'oba Busiro North ono gwe nina obuzibu eba kati ebifo nina wa mirundi 3 ye wamakozi wagula Busiro kati Busiro North ono ye yakajjo we NRM kwa nali manyo wa NDP anajja n'afuga bibiri naye wonna wensalawo bwe baliddeko konna muliddeko nalabye ate abaliddeko ate babinnya ate nga Lutamaguzi ayagala kwetuga ate obaliddeko ate mu binnyo kubanga gundi teyatuusaawo najja teyatuusaawo Lutamaguzi wasali musale yatunyonyedde family eyo yonna neggwayo akalulu kaluma yakomye kwogera ku bazuku anti kati abo batulagira nti business kubanga senga badde kuwiru y'abantu obuweereza tebandi batuusizaawo Saimo akalukaluma nalabye Lutamaguzi ng'alinga atannaliako nakogera mu wiiki 2 yasaze kilo oseke yagamba ati Katonda n'amugerera n'ayambala essaati etamutuuka yabadde embi nnyo essaati oba ate yagijje kwani eyo nayo teyabikoze bulungi yabadde desperate nnyo akalulu katabuse akalulu k'emukono kannyumidde nnyo n'akewa kiso Tolbert musajja nnyo era mukozi akalulu akalala abantu abaino waffe tutaawa nnyo budde keekaseese anti akalulu keekaseese oweNUP yali akulembedde oweNRM nga yaddako independent nga wakusatu independent n'ayambuka n'abayitako babiri anti kati gwe tunuulira wano kuba president NBS yatulaga nga Bobi Wine mu ssaawa 4 ng'ate buli bwetuddeko bwetoozi nze kasanze babakama bwe yagamba nti agenda kudda nkya nga tuwadde ono buli emitwalo 15 nga Museveni amuwadde gyali ameka gaali 5 neŋŋamba nze bano abatuuse dda mu kamu ekitu kambeesonyiwe NBS yawanikangayo nga mu ssaawa 4 waliwo banki yatuuka awo ng'ate yo Bobi Wine obwetoddeko butooli lwakuba twagenda otuuka era nga NBS wedda byetuwa era ne Electoral Commission byerina ate nga Electoral Commission yatugamba teri alina buyinza kulanga bintu ebyo nabitu
nze natunuulyanga manyi NBS yena gibaliranga ku ssaawa ina baachi ejiraleeta eyo yasembayo ate yo kuba Bobi Wine yatwalako butoole nga gyasembayo twakomi ate eno gyasembayo okuleeta kitegeeza obwajja awo president Museveni afunyamu miliyoni 4 ate Bobi Wine bamutwako omutwalo oba gumu mu 8 mitwalo 18 oba gumu 8 around there naye nga bwesaza ate buki kitegeeza eri baachi yajja mu negative Bobi Wine teyamwongerako yatema muteme naye gwe kyabadde mu kulondawo sayibu Museveni yafuna bulu Bobi Wine n'afuna kiso ye yajjira mu negative ye baachi eyo yonna yajja mu ssaawa ennyeezo bajja na minus ye ne bamutoolako obutozi yajjira mu negative ewuwe kalulu akalulu we kabadde naye katunyigiriza nnyo nti sayimu ebintu ebituuke ku bantu ba politicians baleme nnyo kufiirawo na byabukulembeze nga bwe babuyita obuweereza tukolera ffe abantu anti nga bwe babuyita obuweereza tusabe busigale obuki obuweereza nti tofiirawo nnyo okufiirawo wali mu kukanoonya mu investment kati nyina gwe nalabyawo kansala bamuyita gundi yalinga ayimba wa myaka ngana gundi Lodi Bitem ayagala bwa meeya yabadde ayagala bwa meeya era enju bagitwala muwulidde ku makya ng'agamba ekisinga omuluma yawulira eddoboozi lya Katonda kyali Katonda n'atamusasulira mabanja eddoboozi naye otebe abantu betuwono tufugola reasoning yaabwe nti abasinga tuwona bawone singa Lodi Bitem kati ye gundi omulonde ng'akyalowooza bw'atyo leero eggulu erikubye ku makya ne batugamba nti emmotoka y'omubaka wa Parliament kati yayambuza eri ku bukadde 315 twadde tukisuubira babongezza obukadde 115 gye bagenda okusinga okuspendingirako sente abadde balwana ogiyingira abadde basajja nnyo badde bakibalwanira kituufu baleka bamuli bagafuna ddala sente zigenda kulinnya sayima abantu bafiiriddewo okufuna obubaka era gwolaba gwe buganye omulaba nga aweddeyo natunuulya wano gundi lutayanga tumanyi toyinza kugaa nti ayinza n'okuboggola nanti dyala fomula yali atuze omusajja bambi nga babba obuwa obuweereza nga bugenda ate amayinza ati kino ekyanyumidde mukana akalu ng'obuweereza babutwala olaba omanyi obuweereza okuva mu ngalo ng'obulaba babutwala olaba ngolabya ddala olinze kukulangira nga Najja bwe yabadde nga atudde alinda balangirira Najja ne basitulamu Ian Kyeyuni n'asituka n'abakomozi kati ate olaba Najja yalwana kuva kiro naye paka nakati atannakikiza omuyita Charles Matovu ow'ebusiro tannakiza nti yavudde mu Parliament Charles Matovu yajja nga babya declaration forms naye ng'agamba byenninawo era bimaliriza nkoze eki mpiseewo wadde biba bitutte bano abasajja badde tebaagala bimanya Wakiso mukono naddala Wakiso yetabaddeemu kusema Wakiso ye kakati tewalabye ate kyabadde kuba councillors waliwo ne kubawangulira n'emitwalo 2 kansala nebagaa nti kati kyegaye nti twabadde election yabadde selection gaa nti Saimo gwe jangu gwaba abeera wano gwe wa wano mwe mufunyeeko wano naffe mutuweemukko wano gwe Lawrence wali wano twabadde bya bululu twatuse ne ku extent erowooza nti obulu baali bafutinga dda kubanga abantu bye balonze totally nga si bakola ki ebyo ddala fumbi byonna bibadde byakuyiyiriza nti kuba kwekwasa buki naye abantu banaddamu singa akalulu kaddamu ne katuukamu eno embeera gye tulimu abantu banaddamu okugenda okusimba layina okulonda kijja kuba kizibu nnyo waliwo bakonvinsinga okw'amaanyi ennyo kubanda banaali ku ludda ovuga gavumenti kati ayinza obba takyalina bigambo byasobola kugamba muntu nti mujja tugende tulonde tewali kubanga ate ku luno abantu abawaniddemu ddala hope bujja babadde bafuganga abantu balinamu kale kasuubi nti oba MP wange ayinza okukola oba kansala wange anayitamu luli lately babadde nga ebya Parliament ekyo bakivaako ekya president ekyobukulembeze gwanga toli sure era nga n'abeesimawo bali sure nti tebagenda bakola ki balangirira naye ng'ate abantu at least balinamu doubt wano kuwa president kuwa Parliament LC5 meya biki eyo ne ka twatuuse ku level nga ne kansala tolina garanti nti onooyitamu wadde bakuwadde obuki akano kabadde kakambwe nnyo era yasurvivinze musajja wali omukadde bambi maama Mbogo ye yakaabye bukaabi n'asiita baliwo ndowooza aka ayadde alangiira omukazi oyo nga baamugamba mukazi abakulu basera n'agamba mukazi ankolimiririra awo
Natunulidde abantu obukulu ne bumutaasa nga bambi bakaaba nga byaddala abantu bawangudde naye nga obuwanguzi bwaloketi ku muntu omulala ennyo manyi twaliko mu kalulu okuwedde Jacob ke yabba kuli okuwedde kati yali alonda n'agamba nti wano wetuli bwe kimu kisoboka okuva ku w'okwipa ku w'okusatu bwe kimu kikola ki kisoboka ow'okusatu asobola okujja mu kyokubiri ow'okubiri asobola okujja mu kisooka abadde mu kyokusatu asobola okujja mu kyokubiri kati wano bwe kimu kikola ki kisoboka kati njogera ya nnungi nansawo y'okuzitowa nabutetenkanyabo osobola okuva mu ky'ekkumi n'ogenda mu kisooka nga tolina bululu ne basikawo olukoba kuba figures natuuse nga ndaba ndi drafting ng'abantu emiranga gye bakaabako ebibya ddala fo nga tebikola naye akalulu kano nakuba nasanyuse naddala aba opposition abatayiseemu kyansanyusiza ate nga osanyuka opposition yeetoolako anti kati wetuli abasajja luli babadde bagufuula omulimu nga bagamba nti Bobi Wine bamubbi nga gwe Saima yagenza omuntu wa wansi Lemani yasimbye omusana yabadde mu musana nga kyowulya yita kiwulira olwokuba bamulangiridde kitegeera katufiiringa obulumi bwe butya omuntu wa bulijjo ebadde mu musana awo ne MP ffenna tulumwa kati ffenna tulumwa ekintu kyekimu bonna bwetwamaguzi ago abanzibye teri akayanira nti Berbie Kyagulanyi tonnamulaba era ogenda kufa tomulabi afiira bamuyuze esaati nti Berbie Kyagulanyi buli omu ali kuba mubbye constituency ekola ki egenda naye nga mu campaign twagamba nga tulubira kiri ekinene bwe twakolanga ki naye this time round twagenza okutulamba MP bonna bonna buli akaaba lutaya bonna bonna teri akaabira za Kyagulanyi era teri agonza kubuuza nti za Kyagulanyi ziriwa bwe mwagamba byala fomu zange zizino nze nakoze eki ajja kugamba nti obululu bwa president bubalirwa ku tale center waali busindikibwa butereevu national tale center yes anti era ovaawo MP otegedde omubaka president obwakoze ki ndagaye mpya complaining nga lwaki gundi results za president bazirangira nga tebabulidde tebayogedde district mwe ziva wawuliddeko akyogerako buli omu ali concerned ku constituency nti obukulembeze twagenda ne bujja nti kati era eriwo nti n'omuntu gwe wandyebuuzizaako kati ate ovuganya muvuganyi lwansonga nti abantu baganya okuva mu bifo teri akkiriza kukola ki tewali akkiriza kuseetuka yes nti ebyo byonna humiliation zigenda kujja abaana bagenda bavuma gundi kyalinga akaabire eno ewankera ettanyi sempijja naye nga sempijja abadde alina obudde enkera ettanyi obumwebuuzaako naye kati enkera ettanyi ate sempijja gwazaala kati avuganya muki waliwo obudde wa consultation awo tosobola kugenda kugamba mukadde wange mbadde nsaba kunnambika mwene ensonga ekyo baakigaana kati kikyaliwo mu politics ni kati omwana gwozaala yandibadde akwebuuzaako Saima wano watambula watya ate kati muvuganya muki mwevuganya bwevuganya kitegeeza tojjaawo embeera y'okwongera ebisonga obutegenda kukola ki ate ebyobufuzi birimu okusoŋŋanamu enno yes kati gweyagala ekitiibwa akikuwe feel you deserve it ne ku ground tokiriiko nti opposition nekyagikubizza ebimu ensonga ezimu ezagikubizza twagaana okusacrificinga tutya waliwo Saima mu politics ono tulina omumusiza mu mbeera ey'omupiira nti waliwo omuzannyi gwolaba nga mulungi naye ng'ali ku yellow card kati ekyo ate opposition terina kuma kalitekitinga ekyo nti akivumbi kati ali ku yellow card kati omutuuze n'omulala akole ki nti ebisanja bibaddeyo ebisatu tuwadde mulungi eri gavumenti nti ene mu administration mu party balina okumanya nti kakati Saima okusinza ku embeera bweti ne bweti ekola ki eriwo wadde abadde musambi mulungi naye ate abaakinge ku ono ekyo opposition kene ekifuna egenda kuwangula balemedde okulitekitinga embeera nti mu bakandensi baabwe ani ali ku yellow card tonagenda tutawaanya ate obuzibu kati gankwe example okay Mwanga Kivumbi yali ku yellow card yes naye kati kankwe scenario eya wekitiibwa Sseggona bw'ogenda mu constituency yaabwe bakugamba nti 2021 twamulonda kubanga ye yali hero waffe yes
yawoleza ekibiina kyaffe ne kikomawo ne kaluka nbate twagala muwa yes naye ng'ekyo tosobola kukimunnyonnyola n'akiwulira kati nti ekibiina kirina be kyagamba nti oli ku yero yes ne bagamba olimba tugenda kujja kati kyegaye nti mu opposition eyo culture erina okukola ki balina developing asayimo culture eyo nti tunuulira omuntu performance ye nti tiseggono badde mulungi nnyo ni wano we tutuuse baki nga kate ku muki mulala ani kati seggonawo omugamba ng'agamba nedda kati we buzibu waffe bwe tuyina kyobera nti gami nti opposition ekyalina omulimu guki munene ekyaganya okusacrificinga nti tutamaguzi tugedde oli musambi mulungi naye wummulamu in fact waliwo abantu balina okummuzaamuko ne ku bisanja simawana waffe kati ngenda ku example Nobert Mao yaliko omubaka ndooza eggulu oba 10 years yalimu bali ne caps fungalo regime eyo n'awumula yabadde awo n'akirowoozaako bwe yamala okwesima omukozi ku kulonda okwedde naye teyeeronda teyalina ID teyeeronda teyalina ID kolo kati nokulo n'afuna ID oba n'akula oba n'abaata simanyi n'afuuka munnauganda this time round kati kuno yeeronze negwe Uganda eno era yagenze mu parliament omayisa mu Uganda ejoga oli najja abasawo ba president mu muloni nga tagenda kweronda negundi yakikolako banne tujogeddwa yali ani olala otunu twalinda otunu yeeronde nga alabikako naye nga tefa tukubiriza nnyo okumuwa akalulu he was chirping okitege kali tuyise mu kusoomoza nti abantu bawe mu ku break kigaye kinti abantu bamanye abantu beesibaako nnyo Member of Parliament myaka 10 gikumala. Kati nze nane kirowoozo ekirala bayira we. Olaba kati bana byafuzi betulina abo abakubiddwa. Si babi. Naye ebyobufuzi byandibadde emyaka 10 kati for example omuntu w'emyaka 4 mu 5 oba okyamwetaga mu Parliament. Yes. Naye nze oluvannyuma lw'emyaka ebisanja 2 ebibiina bino byandibadde bikubiriza ababaka ba Parliament. Kati zaka nze zakikana akalunga bwe nakalabya aka municipality anoonye kuba kimanyi waba muzaala miti n'abayinza batema muziika mu municipality agenda oba Mityana South yesimbeko keeyo addeko mu local government adde ku osobola okusigala mu parliament naye ng'okyusizaamu ku kifo anti kati kyegambe nti awo wonna wegambidde wali detecting abantu abali ku yero ki tomu advising akugira kira either agende mu local government oba ata abakinge ku muntu omuki omulala ati bayiga okweyagaliza kati awo kife abalonda batumalamu amaanyi batutwala nga tuli ku page yemu fe batufuula nti bali kubuweereza ate nga bo bali kuki kola sente kubanga obanga ddala oyaziina abantu bajje basaale nga togenda kufunamu lwaki osanga asayima yaziinye ekikunyiiza okwaziinye oyita abantu kusaale bw'osanga ayaziinye omulala ate omuyombesa kyama ki ekiri emabega awo kati ogenda tulowoozesa nti emabega awo waliwo ekirala ekikola ki nti bayige babalansinga ababaka balaba ababaka waliwo ababaka bakubya akalunga kuko kati kankubule esayimu ewagona bakuleetayo omuntu mulala ewalutamaguzi ewamuwanga kivumbi enekira bali bagenda kuwangula bano gavumenti badde bakooye gavumenti yebakoowa abantu fefe tukakoowa anti n'abantu abakooye ne gavumenti ekoze ki kyegaye wali nti bali ku yellow card kati about you upon you gundi ba leaders mu party ne mu detecting anti ono ali ku yellow card lwakuba nti ebizibu nayo tebali respecting a party ayinza obutakkiriza kola ki mugamba n'agaana kati si yakwata omuliro wano ng'owekitiibwa bamumye card yes kati wano obukyali obuzibu tulina mu ki mu opposition baganya okudetecting abantu abali ku yellow card nti waliwo ati muntu kati yeetaaga ngaita kubakinga ubakinzi nagamba naye ekimala okusinza ku mbeera eriwo bweti mugwa gwensikaganye ne gavumenti nti lukwago ebbanga lyonna badde oyomba ne gavumenti olina kyo bantu kyo batuusizzaako lutalo ku lutalo olabona ffe abasiraamu talina kyatuyambi isimanako waweereza muzikiti n'okuwangula sibugoberera nti ebbanga lyonna mubadde mu ntalo detecting amukona awo nti lwagwa politics ono leaders baganya okumanya when to leave bonna bwe mbagala kugenda after humiliation saali nawe nengamba ne nze lukwago kino ekisanya nali ngenda nzira parliament yes olaba lubaga south eno
Omuloodi aba kujja n'agyesimbamu gyebadde etagalamu. Yabadde agikuba. Naye detection awo wakyali obuzibu era bwe wakendeeza ku babaka ba Parliament season eno. Kati omuloodi wano saazi wali ojja ku kya Parliament wano ojja wano mu South wano. Kubanga ebbanga lyonna Fola Alonga badde ajja atugamba nti obuloodi abukolera mu mbeera mbi. Bwe bamunyiga obusajja bamusiba bwe bakola batya. Niye alemedde ku buki. Tebamukkiriza kukola ki kukola mikono misibe. Alemedde ku buki. Naye ate ayagalawo bwe bamusibira. Ayagala bamale mutta. Yagamba nti nze kutte opposition mu Kampala. Abantu no bamulazeeko. Nti si yagikoze. Yakutte kyakusatu. Ensi bwetyo. Subuga. Nti ekiremesa abantu. Bamandi yabo nabo baali basajja. Sifugako ogende. Totwesibaako nnyo. Abantu bako. Nabadde ne Shalom. Nenye ekyo kye nagambye Shalom nti waliwo omuntu Saima Kowa. Nga tulina ky'omukozi naye nti ogaggawadde nnyo. Andi olaba abamu. Alaba ogenda. Andi kati abamu bagaggawala tubadde nabo. Tubadde tukaabanga omanyi tewali kifo kisinga kaabibwa mu nnaku nga obumanyi obubenchi bw'oku maduuka awo we tunywera akatunda k'ebitaano n'ekindaazi bipale bya Seno ebyo ne tusooka tugeya buli mugagga atuyitako fe tumanyi ali mu Gorodi fe tumanyi yatemako abantu emitwe buli omu omanyi nannyini ssente zeeyo sizize bantudde kadesike kabenchi ke kamu n'ojja mu Mustafah ng'ovuga embi kati awali waleese obuzibu bw'amaanyi. Oli uno omuntu asobola obbuuka obulango sijja kubulaba Saima ajja kufuna. Abagenda funa. Kati kye kyakubiza Lukwago n'akalulu. Sira obwandi banagala bali nako. Alidde nnyo. Aweeko n'ono. Yeyo ensonga. Era abasinga abatalonze Lukwago tebalina nti baba biri personal. Alidde nnyo. Ku bantu abamumye obululu 60% y'ensonga gye bawa. Aluddewo nnyo. Naye lwaki olinda otuuka kweyembeera? Namulayenga n'ebiyengeyenge bijja. Teyatuuse. Omwana yazuumiza kamera bw'ati. Mwana ye mulalu. Nakyo kisoboka okubaawo nga yabadde tayagaliza. Omanyi bana cameraman abo tebagenda ku instructions. Tewalaba akafaananyi k'Omugalatiya ku press conference. Mwana ateekayo kapana. Naye namupredictinga. Omugalatiya amupredictinga. Ono president waabwe. Ntagenda kweteera dde omubaka n'omu. Ne congratulations bafunyeyo kansalo banna bweru awo. Mujja bamuyita kati nato yalina okuba president wa party. Ati yalina ekifo. Bambi ekisiro. Sayo. Rosemary Beddings tubaleetedde school promotion ku mitwalo 11 n'ekitundu n'emitwalo 15 n'ekitundu omuntu osobola okubanga weefunira omufaliso size nawe 15 n'ekitundu guno 11 n'ekitundu nga weefunira guno omufaliso nga tukuweerako towel ne tukuweerako essuuka ne tukuweera kate ne blanket ate nga 11 n'ekitundu gogenda funa eno 15 n'ekitundu ogenda kubanga ofuna towel eno kwetussa ne piro yennyini eno ku mitwalo 11 n'ekitundu tusangibwa wano e Kasubi nga wakava mbitaala ng'olinga adde Namuŋŋoona. Logistics and outsourcing be banogwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China kutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. Kakati gwe beera tuwere g'okulirwa atalina kifo. Gwe ngamba gwe mubusiru bw'olina okulirwa atalina kifo. Mwagenda mu kalulu mwenna ne mwesimbawo mukama wo ne kimulemu okujjayo gwosa kiwalinze ekifo gokijje atakuwa ebiragiro eyalogansi gye twagala kugijjawo era ono kati yakulira yani ekima kitani TPS mumbanye bibiina ebyo kyekyomuti keji emabega nega tagenda kwetera dombaka nate kati ono kansala wennabweru alawunde oyo alina okuba president weyo DF kubanga sayo bwebanga tuli mu nsi democratic tosobola kukulirwa atalina kifo. Ala kibenda kyo tewera kifo kulemera kibiina.
bano bani yani ono bigirwa bajje balagira oyo omukyala simana ne ko mu sport bafunyeyo abatuba kaya kati bigirwa siwa ku kati bashi bine ekyo jukira abachi gundi akachiko kawe ono ye mukulu waliwo Mukaku Mabike Kasibante Alien Skin ali ne poze naye waddi ye saba kunzi teyavaayo dolowooza tetulabanga ku bbaluwa emujjeyo twalabe muyingiza Alien yamanyirawo ndi bamulonda yamanyirawo ku mukolo yamanyirawo nti kana batawenza kuwa biragirawo ba Alien Skin nti ate gwe mu DF ngate gwe kansala ogenda tuwa wali nabweru ogwo gyobeera eri mbahonalebo member ng'oteesa bo tebabimanyi era kati oyo ye president ze namulonze dda tuyinza ku ngenda mubeera bubi nnyo takiiza okulirwa atalina kifo okirize okulirwa luuza ibwe kiri atata wangudde abaatya poza atawangudde you either lose or win. Yeah. So when you don't win, you're a loser. Yes, kati gwe ono winner. Mu luzungu tugamba tutya si winner. A winner takes it all. Kakati winner akulirwe loser. Eba democracy. Ebina kyali ekyo. Anachi olaba buli kintu kyonna ekikula mangu kifa mangu. DF eyo giraba mugiwe budde. Ebadde nabaka kinana mu aba. Yasimbawo. Bye baleeta komiti. Yabadde n'emiti kinana mu emeka. Kinana mu esatu. Tekulia mutenda gwa parliament. Tekulia dogwagizeemu. Ne artiste gyakuze. Wokusinzira Kasibante yagamba abantu abasinga bakutte kyakubiri. Kati olwo kirwana zaapo. So bagamba nti bwe banatambula gino emyaka 5 ng'obwagizi bweyongedde. Naye bamubuuze ba incumbent badde bameka. Ba incumbent babadde na batano. Babuliddwa akakola comeback. Ate mu Buganda yaabwe gyabadde beesigire okufa. Ate abaana bakubye DF Masaka. Anti kale oli ejja kugamba nawe nnyina akalukiza nti tekabadde kabwerufu tekabadde kalungi. Naye wakiri omu. Anti bana aba DF no badde balina influence. Nga senga imagine badde eri close mu kokko. Nga si nkoko kufuuka mbaata. Naye nga just nkoko nto. Kyandi badde kisoboka. Neze kessa ategedde. Abantu be Masaka. Kubululu bonna bwe mwasanga okuwa omusajja. Wakite mwamu akala obululu mutwalo. Gukole ki? Naye anti kye baakola. Mwaye obululu bwe yafuna. Butono nnyo. Yafuna obululu mutwalo gumu. Mwe 10 mekasi. Mu 5. Ebyo 5 mwali mwongerako byaki. Anti byatwala. Omanyi kati kankubude. Kale mulaba abalonzi abo. Kyobola omanyi obwe mupyo obulaba. Ekyamazima naawe obeera mu line ng'olonda emupi nga tolina ky'omusuubiramu. Era emupi wakola to your surprise. Emupi wabaka akantu konna kakoze ki? Naddala nga kali tangible. Weewuunya. Naye nga tulina mentality abalonzi nti ffe tubakulya. Nawe genda okole ki? Yes. Tuwakubwa bantu baffe bagenda beeyagaleko kati tabbu weeba. Beekubeko enfuufu. Gwe sayima gwe tuwadde naawe olyeko. Kugaana ate kulemerayo. N'omulala alumeko. Vaayoko ne banno bali. Tolina ky'omusuubiramu. Emupi agenda kola ki? Kubanga talina tteeka lyasobola kulemesa nga baagadde likole ki? Lijje. Towulyangayo ng'afulumye ekkooti nga bamwongeza ssente kati omuntu bw'ati omusuubira kukola ki? Bonna mu palamenti baadde batudde n'abaayise mu palamenti ejja nga babongeza ssente z'emmotoka tewali akaayanye. Tewali agifuluma. Ebyo ne ku mawulire tobiraba. Olaba byayita dda. Zino live z'omu palamenti ebyo tobiraba nga beeyongeza ssente. Ebyo biraba byayita dda. Nice. Kati tabbu ekyo abaana tugenda bakubiriza nnyo. MP yenna abeesimbyeko myaka 10. Ojja kuba bana abanumye mbahiru damani tebawomeddwa nnyo. Kisanya kimwe ate n'akola comeback. Naye yenda manya nti yagenda kugwa. Naye agamba bamunyodde. Kale sinawulira nnyo maloboozi gava mawokotaawo. Yavuddeyo n'akola gundi. Press conference yagikola. Naye okusooka kuli okuyingira parliament kyo giyingidde otya. Ate abasinga bye bagiyingira bamanya nti okusoma amazima let us be honest. Abasinga bagira ku wave. Eri yasooka eya Nuupu. Omanya ekintu ekikuyingiza mu parliament. Gezaako consolidatinga. Naye bwe bayingira ku wave ate ku ground tebadda. Tebadda mu bantu. Ate ono despite the fact nti tawangudde yasigala afandingibwa gavumenti. Ameria. Kitegeeza kintu project ze tezaayimirira.
Kasigala abawaya akatonotono. Kati gwe wa Nuupu tebakusuubiramu kuba ku delivering nti oba okole bo okole ki. Naye ku ground sigalako. Mu bantu sigalayo. Tosige tojja Kampala. Kubanga kyamazima ogenda n'okola research nga ba MP ndowooza ku 10 kuliko nga 2 abasula mu constituencies zaabwe. Ane constituencies zemu ziri wala. Omanyi nti kizibu omubaka okuleka omubaka ow'MPG yeekoma okuba ewala n'amafuta gye bamuwera mu parliament. Naye nti oba olina okujja okimanyi nti ono gundi owa super Simatimba eri entebe yafugira ku nnyumba ya jjajjaawe nga talinayo yadde ennyumba wabula ng'asonga wa jjajjaawe nti awe waffe. Lubamuzaala era yafugira yayingira mu parliament asonga awa jjajjaawe njawe wa jjajja waffe yafugira ku bujjajja. Ono gundi yagenda bwe yazimba ennyumba ali yagizimba ali ku kkubo. Ono yali mutabani wa minister wa agriculture. Ono gwaje mu parliament owa Nasa Sebunya. Ennyumba yagizimba ali Gombe. Speed awo ng'oluvuvu tasula eno takoleere kwe kuba wechi ennyumba. Kati ba parliament tulina challenge ba member parliament nti baji batukiikira nga tumanyi bizibu byaffe. Tatubeeramu. Bwe tukuba enduulu ekiro. Telina we mulemeseza kwebaka kuba sijasula. Tulina bangi batufugira ngafugira ku nnyumba ya taata we. Asonga ku ya taata we nti awe waffe. Ninga asula buziga bali munyonyo. Kati sebo kankuyambe. Ekibiina ekyomuteeketeeko w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba kitandikidde wansi okusimba emirandira era abamu ku bakulembeze abalonde be bano wammanga kuliko Honorable Anyu Ellen Aujo era ng'ono Direct Woman Councillor owa Atoto Sub County district ki eyo bali mu waggulu eyo ba Western Teso ne mubaamu kansala omulala bamuyita Okuli Ben Etudat Etudat ono wa district councillor Ochapa Towns Council era ndabanga era side ye Serere district okwo kwogata ne Dr. Wanyana Hasfa eyawangudde Nabweru okugikikira ku Nansana municipality. So woba onyooma balina bakansala be basatu bwoba onyooma lekamu ate bano abatawangudde be bakulu b'ekibiina bakisembo. Kakati nate abo abawangudde amanyi gabe gabadde ku gulawundi tegali mu kibiina bakwata muti anti yes anti waliwo abantu balina nga bwe tusekerera omuti obutayisaawo omuntu ku level ya parliament beguleese tugukonjoletinga mu bagulekere kanti nitty-gritties tujjalabikanga abalwana akagenderere abatagaliza naye abo batenda amaanyi omuti okuyisaawo wabadde olina okuba musajja wa mukazi omuti gwa kisiraani incumbent with all the resources ne bagaana okuyitamu ate Masaka ane babadde Masaka nabo badde balwanyi lubadde lutalo ng'ate mulimu ne influence endala kubanga nkugamba bonna bampuuga abo bano simanyi basegona singa badde bayinamu nga bali close ekyamuzo badde bajja kubawangirira ku mbeera akalobedde gye kalangirirwamu ne imagine zaasusa obuki lwasusa obunyi nga tebutwalika bwe bino bwanna lukoola omusajja abulangira n'adduka emisinde ng'alinga obumwokya olwamu okugera kazino n'afuutuka emisinde kati bwetu bwe tuyise muki sizoni y'akalulu bwetu bwe badde kati okyali kusema official najyo osinzire kubanga ate otulaba tukwebaza okubeera nga ate kwoli webale kubanga ate otulaba Clarion Integrated Logistics batikka bintu babijja mu ggwanga erya Dubai nga babita mu ggwanga erya Uganda bakutegeeza nti no mu nnaku 3 babijjidde ku nyonyi bijja bba bituuse ate mu nnaku 18 ebyokumazzi nabijja bba bituuse abasuubuzi babategeeza nti mujje ate nammwe abaleeta ebintu bassa kinnoomu nammwe mujje mukolagane banafu ba Clarion Integrated Logistics ebintu byammwe bisobole okuba nga bituusibwa mu bujjuvu bwabyo. Zulazi Lusaniya we bali awe Mengo opposite Masengera wali Lions Hotel bakutegeeza nti gwe buli ayetaaza Lusaniya wandi badde obettanira Olusaniya lwa Zula baluyina mu nnyama baluyina mu kyennyanja baluyina mu nnyama y'embuzi era baluyina ne mu nkoko
kakati gwabeetaaze kuba ku namba zaabwe ez'essimu oba osobola okuba nga ne booking ogikola ng'osinziira ku Glovo ebintu mbire nga bikutambulira ddala bulungi. Bannange aba Azul Tours and Travel abakutegeeza nti balina olugendo olw'okulambula ensi 2 nnamba, ogenda kuva Uganda ogende Egypt omale ogende e Israel ku ddula zigenda kubeera 405. Jangu olambule sites ebulambuzi ebyenzikiriza okuli Pyramids, the Coptic Cairo n'ebirala bingi nnyo, Mount Sinai. Ate bagamba nti jangu experiencing key Christian location in Israel such as Galilee, Nazareth, Bethlehem n'ebifo ebirala byonna byobadde osoma mu Bayibuli. Bannaffe aba Azul Tours and Travel bali awo ku Kyengera Mall bagamba nti ojja okuba nga basanga bakole ku namba yaabwe y'essimu okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera. Why? Abantu ab'enjawulo baleesa amaloboozi agagezaako okuvumirira abantu abaavaayo okukuba ebituli mu bujulizi Babbi bwe yavaayo okuwa ku byamugwako ewaka. Wadde n'amagye gagenda mu maaso kubanga geegaana nti ewaka wadde twaliyo omukyala byagamba ebyamukolebwako tetubimanyi. Ne leero CDF alina ekifaananyi kyafulumizza. Kakati Saimo, before nto nagenda wala amagye okwegaana oba okukkiriza tekikyakola kati makulu. Wano bagendeyo mu tteeka ki? Bwe baali bagenda mu tteeka ki? Wamaze okwadimitinga nti wagenda kati mu nsi eya rule of law wagendera mu tteeka ki? Kubanga bumala okuyingirira omukazi ekiro byonna ebimukoleddwako tewali kye tuyinza kugaana kuba gwazze kuba gwokoze eki gw'omulumbye nti okulonda kuno politics mu Uganda yafuuka kufiirawo. N'abo wa orders tebakyafayo babagoberedde etteeka oba tebakoze eki tuli mu do or die. Yes. Kati natunuulidde statements z'abantu abasinga abakulira amagye aboogerera gavumenti buli omu yeekontradictinga. Nabbanja bw'ayogera kyala, ayogera gavumenti bw'ajja ayogera kirala, akulira amagye bw'ajja atwitinga ki kirala. Kati n'otuuka n'ogamba nti tweet season ntuufu ate engeri ezimu America bwe yawanudde bwe yasitudde ku gundi ku luba ezimu ne zidiritingibwayo ne tuddeyo wali tiziyinza okuba nga ki nga ntuufu. Mu nsi obanga ozannya Saimo ozanyira ku America. Omanyi mutabani wa Gaddafi yava mu America okusoma yajja n'agamba Gaddafi naye ensi tubeeko wetugikola ki wetugikomya olwokuba yalina abamulya mu ngalo balaba nga omwana bayogera biki tebiina makulu. Omanyi nsi gundi regime nayo etuuka ku receiving end eba tekyawuliriza kubanga musota muki kale tukkiriza tugaane after 40 years eno regime eri ku receiving end nti gwe n'ombuulira ekimuyamba alaba nga ate gwe muki gwabeera omukyamu. Lwaki ni Katonda balina otutuukiriza kiri nti bagende. Lukutunulira Gaddafi yakola byonna yakwata n'atta abantu bonna bamuvuganya naye looya abawolereza bw'ajja gundi Gaddafi n'amusiba ensi yonna neekola ki n'amuta n'omuta n'agenda mu kkomera n'amukyalira naye nga tekikyadda mabega nga tekikyakola ki tekikyadda mabega. nti weetunulira ensonga ezijjako abantu bonna abeeyita ab'amaanyi ziba ntono bakola eby'amaanyi ensi neebatunuulira. Genda go back osome ku gundi ku French Revolution nti King Louis yakola byonna atobonyabonyeza abantu abasse abamye ebyokulya naye ensonga emutwala ya mugaati. If you can't afford bread try cake. Yes. Maria Antoinette mukyala we yabyogera n'atuuka n'agamba nti banne emigaati weegiri nsobola n'okuimportinga emigaati naye nga abantu tebakyadda mabega. Gende Sudan gende egundi Ivory Coast omusajja afuga ensi emyaka 3 n'agikolera buli kimu naye olw'okulemerako n'obutawulizanga omanyi omuntu abeera n'obuyinza ndowooza kubanga muzimu obuyinza butta amatu. Yes.
n'ava mu Ivory Coast pakati Ivory Coast teyinza kuddamu nga bwe yakola ki yali abasirikale batuuka ku extent tebaba baagala ssente bakola road block naye ng'oli baamuggyako dda nti mu Ivory Coast kati abasirikale wabulyanga bwawulira nti obwavu obalumye ng'oli alinamu gundi gyakomandi alinamu emergency bakola bukozi awo road block ne babonyaabonya abaki n'agenda akole naye nga Ivory Coast yatuuka ng'abantu bava e Ghana Nigeria Liberia ne bagenda bakuba ekyeyowa essaawa zino tewakyali muntu ayinza kulinnya mu Ivory Coast kati wano mu Uganda ekitutawaanya succession ndowooza ani asaksesingaho buli omu alowooza asobola buli omu alowooza akola ki asobola nti wotunulira byonna ebigenda mu maaso history tweddamu bwezzi si bipya kati kankubulire saimu obwolaba ekiro kati and what happened in 1980 kubanga akalulu ka 1980 kaaliwo ndowooza nga 10 ogw'ekkumi abantu ne bakwata ebifo ebibakoze eki ebakutte naye ensi bw'ogizzaawo kati n'essaawa zino kikuleetera okukkiriza nti it was just a mere change of guards naye nga byali bibaddewo naye nga byonna bikoze eki abantu babuzibwawo akuvuganya tekuliwo ate nga mukuteekawo mugezaako okulowooza abantu nti okulonda weekuli yet is selection kubanga Bobi Wine waabanga waali oba taliiwo omaze omumuwangula ogamba nti okoze eki omuwangudde oba okyamwagaza ki kyekyo kutwale waka ewuwo ogalambi what drives you okufuna n'eddaala otuuke waggulu ng'ofa ki mu maka g'oli ate nga namwe muliko nkushuwa ntaliimu naye mugenze mukoze effujjo omukazi agamba nti nabo baali batamidde mu bigambo bye kati bwe tuba nga ama etuuse ku mbeera edeploying abatamyevu oba baba deploying ne bayitira ku bbaala baba deploying balamu kati kisoboka naye bwe kiba kitegeeza nti tebakyali abalinako control kuba saimu mba mugenda mu operation ne musooka ku bbaala do you expect results ng'osoose ku bbaala ogenda mu operation mulumba omukazi kuba sirowooza nti according to Berbie said sirowooza nti kwaliko omukazi baali basajja kati teeka ki erikkiriza omusajja agenda akwata omukazi waliwo ensonga teeka ki erikkiriza singa mwatukayo ng'embeera yeetagisa omukwata ani yagenda omukwata yesengedde embeera yatuuka nga musanze ali bwere ani yalowooza omusajja atunula eri n'amusiba kakati byonna tugenda bituna nga rule of law tekola ki putting other factors constant oba bye bakola bati bagendeyo mu mateeka balina etteeka eryabatwalayo teeka ki eryabatwalayo kubanga osooka n'owulira nga ono CDF ayogera ayokulira gundi ayogera timanyi tetumanyi gyali olina bbanja n'avayo nagga nti tetumubanjako mewavemu kwegaye lwakuba nti gundi institution zantu ezina gundi jurisdictions oli abeera mu office alimu nga tamanyi kyakola ono musanga bwagira ati no bwayogerera obuuma bw'amasiini ate agamba nti minisita w'abaana ono wagamba nti ate nze CDF ate nze njogeredde poliisi nze njogeredde parliament nti mu luzungu total confusion totally confused yes kubanga nze mbamanyi nti ku mbeera nga kati eriwo eya Kyagulanyi twali tufuna statement kuva mu muntu atya CDF yayogedde Dr. Balimuswa oli akulira ekiki ogenda kukulirayo n'abukulira ebyokulya nga avuddeyo ayogedde nti ate Kyagulanyi tetumuliiko kubanga tetumanyi information yange tuba tutwala kubanga oba okyakonsatratinze ku yo n'oli najja n'agimenyawo ono aba akyagenda kale twalumbye ewaka naye bagala tetwabikoze ate Prime Minister yaga nti ate Kyagulanyi ffe tetumunoonya tugala tamagye gakola kyewaka amagye gakomye ku inconvenience nga maka ga Kyagulanyi ne ba neighbors nabo tebali abalemesezza obulamu buli beevuma okuliraana Kyagulanyi ninga ku mbeera lwaki bwoga nti owangula 70% plus lwaki tolowooza nti embeera eri nnomo nga owangula senga abantu bali ku luguudo okwo nga bakola ki okusanyuka obusanyusi anti baddayo ku mirimu gyabwe ne lwenyini bwe balangira kale bakuŋŋanya cricket over baaliwo aba Toyota simanyi baali bawagizi b'NRM baali bamugana Museveni yaliwo ne bayita n'omuyimbi ono atalina kabina n'ayimba
Kyekijaguzo kyokka kyetwasembako naye after winning with 72%. Gwe kyewuunya. Ani ndoza bo balina ebyokukola bajjawo ne bakyaguza ne mani bagiddayo ewa. Anti yadde koboko. Kale ne Kampala gye bakola ennyo bandi waki ne bajaganye Erwengo. Abantu bagenda ku makubo nga beeyozayoza. Engoma ne zivuga. Omanyi winning an election with 72%. Kinene. Olaba kansala wangwa na 10. Nayise ebivulu mu kyalo. Negwe obukadde n'obukadde. Kali ebenda bitunulyayo bati. After America ng'emaze okwogera ku ddoboozi, CDF addayo adiriitinga gundi ezimu. Naga nti in fact n'ebigambo bakozesa when communicating to these people. Bikola osoko omanyi kigambo kye yakozeseza after capturing oluva mu lutalo. At least yali nafuiza ku kigambo n'agamba arresting. After what? Anti yewa amaje. After capturing. Ne ono civilian anti gwe balumbye. So ebigambo by'oluzungu bino bisi nkozesa yabye bayanjawulo. Ekigambo capturing kirala nnyo ate kya mu lutalo. At least yandigambye nti after arresting. Niye agamba capture. Kalifu abamanyi oluzungu ate tuba tuinterpretinga birala. Uyo omukazi toswa agenda nti okapturing omukazi without that force. Nga n'omusirikale omu yali amuleeta. Aye n'okimakinga worse n'otateekako yadde omukazi omusirikale omukazi. Kati rule of law eba ekoze ki? Bino byotugambye benefit of doubt emaze okujja. Mu argument yo. Then no mwana otugamba nti bakufeedinga ne information enfu. Walwa ade bamwadde information enfu. Kweyo level. Ndege solo mesolo kuyimisi informinga. Eyo level nene nnyo okubanga gwo okulira amaje. Nene nnyo okwadimini ngati bamfeedinga ne information. Kusenga yali yakulumba. Abadde inoteka mu apology kwabe yasweza. Anti yes, kati gwe let us assume nti information bamufeedinga yali yakulumba gwanga ddala. Senga tuli kuki. Ubanga soma international relations. Nti CDF mulamba. Bamufeedize ne information eki. Gwanga ya Kenya yagala tulumba. Yes. Ne bajja baba genda okulumba kandi bakituzwa nti badinange oli abadde aweereza message enfu. Kati ono yaweereza message yabadde kuki? Omutwe gwe gwabadde kuki? A feeding ono information. Kwa waliwo level sayimo gye tugamba gye tulowooza nti sayima ekyo kyote kyasobola kikola ki? Kikola. According to intelligence ne sense bamalira mu intelligence. No via sawa zino nuluga nti bamfeedinga ne information eki? Enfu. After feeding you with only information nokola decision eyokubalumba ku mutimbagano. Sayimo waliwo ekintu ekitali kituufu mu nsi muno. Olwe kitagatta. Yes. Kubanga ku level ya CDF no you admit nti bamfeedinga information enfu. Ekyo toswana kuvayo nkyogera mu bantu. Neno yo no tweeting anti yes bani abo bo. Of course abakesindoza wanga level information egero tuka ku level bwete. Kinzikiriza mwe beyise mu bantu bangi. Eno bangi yise mitendere jenjawulo. Ejenjawulo etuka ku CDF. Bano bonna nga verifying abo nabonna. Bakavuga nti yes passing egende. Waliwo ekintu ekitagatta mu nsi muno. Bimu tebigatta. Ensi government ensi bwe kimu kigitabukako. Lwakuba nti obuzibu bwa Africa kizibu nnyo okukkiriza nti ebintu bitabuse. Amala kulabako. Wadala kutakkiriza. Naye ng'ensi ebe etransforminga. Emundu tesobola kuwangula abantu. Kankubuleko ekintu kimu. Sayimo. Teriyo gwe balutalo lwe baali bawangudde ng'emundu zimuweddeko. Era teriyo olutalo lwagamba nti ekyawanguza Russia oba ekyawanguza mu Soviet Union temundu zaali zibakoze ki? Zibaweddeko. Olutalo luba lwankwe. Zibako olutalo okuwangulwa. Yes. Olutalo luwangulwa mundu. Tunuulira nti Museveni agenda okutandika okulwana Obote yalina emundu mmeka? Obote ng'alina na zi battalion 27. Baatukanga okulwana nga balina kumala kugenda kulwana abamu nga balina na miggo bafune emundu. Ne balumba barracks naye nga bagirumba na miggo. Ne bagamba tulumbi abantu 10 naye nga balina emundu baliko bameka? Ate change webejja. Change is inevitable. Enkyukakyuka
Teyangangika. Kati bano bali wana na mpewo gye bava Jeddah. Omanyi nti change waliwo mu international relations sayimo waliwo change we kutunulira. Nenga you're not prepared. Nenga ye kutunulidde. Ngeri maaso go. Yes. Nenga toli mwetegefu watu netegeka. Yes. Bulika so badoloza nti okyakiwa obudde. Kati what these people are facing change bali maaso. But they are not prepared. Ate tosaji stoppinga. Kubanga generation gye balimu si ye yaabwe. Yes. Bana kati abaana abaliwo. Ukati kankuleka edda bantu bakola edda abantu twadde nga tukula ng'omuntu asooka ne ssente nga tasomye. Ne kati gye bali abaziina. Anti gye bali generation kati egenda evaamu nti n'aziina nga tasomye era alwana kuddeyo ku ssomero. They like so full figure. Yazeyo okusoma. Yes. Nti society ekke demandinga. Sayimo mba ne gadget season zemukozesa mu zino. Waliwo tukanga market cheki ngobadde okozesa ebintu nga bitambula bulungi. Ne balitayo ebipya. Yes nga ekyamazima gwatabiina gwoswala. Kituufu ekyo. Nenga ne waliyo mulimu gwadde gikola ki? Kitambula. Kiganti waliwo tukanga generation ekyuse. Ndikati gwa sazo n'omuntu gwosanga alina ssente. Era yebuzabuza naddayo n'akola ki? N'asoma. Ndi asobola okwegumya naga nti I have a money, I have a what? Naye after all bw'atula wati mu nnyumba ye. N'atula n'alabanga okusoma kukola ki? Omwafuna yamumanyira nagamba mubukonda manyidde ko yasoma. Yes. Kale atuuka n'alabanga oli value yamusingako kusoma. Ndi kati bano bwe tuli change eri maaso gaabwe. It's inevitable. Tebayina. Bwe bagezaako okulwana ne change balwana na mpewo gye bava Jeddah. Era bwe kitaba nnyo twabanga Kyagulanyi kati wali amanyi we outsize. Watufu wali. Uganda is like to have a headless. Kisoboka. Yes. Saimali kati we tulaga. Kati anti emudu agenda kutuuka ekisanga munyiivu. Kyagulanyi bw'atuuka n'agamba nti abasirikale b'emmaya batumidde bagenda kuwa abamu baffe n'okukola baffe. Era waliwo abadde bakuma I believe waliwo abadde bakumi wa Kyagulanyi essaawa zino bakyasobola kwogera bulungi. Yabayitako atya? Yayitawa. Yes. Kati awo kitegeeza ki nti abanyiivu beeyongera. Bw'ogatta ne kuba n'ababbiddwa akalulu. Kyenku driving ali tugenda we are likely to have it. Nti abanyiivu bagenda bakola ki? Ku njuyi zombi ate. Nti ono muzannyo gw'abazannya mulala nnyo. Kubanga bali balowooza nti Kyagulanyi agenda kujja mu kalonde mukagire abantu baffe. Agamba nti yeekwese to subscribing nabo. Tasobola kuba ate yeekwese abatalabika. Yeekwese tabaawo. Naye yakulaze nti mu Uganda mwakola ki? Mwali. Oyo aba yeekwese. Oba oyagala omuntu amulayako physically. Naye olira kibadde kizibu omulayako physically. Era abasinga tubadde tucommunicating naye via internet. Tewali kikyuseemu ndowooza. Kubanga gwagamba nti yeekwese nkakasa obadde osobola n'okumala emyaka 5 nga tulabye ku Kyagulanyi naye ng'omulabako ki? Ku TV. As is doing right now. Nti it is the same game ne tactics ezikoze eki? Ezaawukana. N'omuzannyi akyali y'omu. Nti kati waali abavuga agubaleetera. Bulanders bakyazikola nnyo. Nkakasa abasirikale abali bakumi wa Kyagulanyi tebakyali kyekimu. Kibala bakibasuubira. Yes. N'abalaga nti ate nabo bano abavunaana bali nabaki bakoze. Kubanga bano badde banenya nnyo bali nti onimu abaga nti senga twasindikayo bagundi. Ne kati mbasindike. Obudde bukyaliwo. Nti gundi sayimo enso okukyuka ango ziba za njawulo. Ne ba players abalaba ki? Abazannya babanda. Bwana labye nga bano bali balowoozanga nti America eri mu mbeera eyo lwaki Kyagulanyi takola ki? According to what? Influence. Tululinga out for influence kubamu. Kuba America yo ne oboji wa nnyo. Naye ng'obulamu bw'abantu buli at stake. Tesobola kusayidinga naawe. Kituufu. Ne oboji wa nnyo. Naye ng'omuntu wa wansi anyigirizibwa. Ekyamazima America era egenda kukulyamu olukwe. Either ng'okitegedde
oba nga tokitegedde kale kujja kuba n'abasajja nti manyi betaaga munanga abamu bali mu office ekyamazima wano obeera wasoma bya mipiira ate bakuwa office ya bya bulimi kale gwe teweewuunye w'abaana okubanga ate yayogerera internet lwaki yavaako izo atugamba ye kyamanyi aba atugamba kyamanyi nti waya zisobola ogitomera kigambe nti anti mu technically oyaba tanatukana kwogera ku byakulonda anti minisita w'abaana kati oba olina kumanya bbeeyi ya pampa abaana balidde bate bagemeddwa bate wa oli omuleko bagemera abaana no si bwe kiri Simon bagenda gwe minisita eyo olimu yaki y'abaana n'abavubuka amanye ebiba challenges zibatawaanya yes omuwaaka bamukoze waliwo tugimazeeko bbeeyi ya pampa wa oli omuleko campaign gyali alonkinze egema abaana tanaba kakati be bantu mwe tulina mu gavumenti abo yani bali atandika dda okulobingira abaana ni minisita ebyesuuba biseera abaana badda ku masomero ate abaana babyetaaga byetaagisibwa pampa ziri nnyo ebbeeyi kiro na misana ayinza kuba tamanyi bika bya pampa bye tulina mu Uganda kuba ne pampa kika era ffe tukuze tumanyi nti pampa omanyi nategeera P6 nti pampa ye diaper nga manyi nti pampa ate ye pampa kumbe pampa is an example of a diaper pampa is a brand a brand kakati byonna byetumwetaaga mu minisita oyo dano okujja ntuga nti ate supagulu agenze mu nnyanja ate semepeke ekoze eti noyogera no sense batumaliza ate abalumba babi ng'omuntu ku nsonga eyali wakubogamba bakyamu nnyo anti gwe atali otusobola kulumba tewaliiyo ebyabaawo nga nemukugendayo gonna kumenya mateeka tebakubirwako simu tebakubira ku simu kugamba tugenze kati wakana mubuze akwe kumanya bagabagendayo kubanga wa poliisi ajja muswandiso ku nsonga bweti niki bweti ne tolumba kiro kubanga singa bajja emisana they introducinga nze gundi ani so mvudde mu kitongole bweki ne bwekiti nze ku nsonga bweti twagala kunoonya ABCD kati awo rule of law tewali kati gwe batolina buvunaanyizibwa bugandi babyalimba kiki otalaba wagambye nti ali mu night okirabyeko naawe nti ki ekifaananyi kifulumye ate bano bonna tebaaliyo bali bennyini abasirikale abaaliko era baga nti baali batamiivu teweewuunya kuba baatuwa ebifaananyi byonna nti kati wano omunyolo tugumenye wano eddirisa tulikoze nga balinga abasendinga obukakafu eri yabatumye nti labako tugamba ti omulimu gwe twagukoze bubi yes waba bano basiriyo killers era bwakumusasula amala kulaga mukama we evidence kati awekoze eki awedde kati gwe toyinza kuyimirira mu katiiko oba mu kazigoko noteesa okonda eminga nti ababbi byayogera biki gwosobola okuyita mu kyeyitamu abasajja nga bawera 10 nga balumbye omukazi omu nga tekuyadde omukazi omu of no reason gwogera ku makyano Uganda abagenzi okulaba ku Kyagulanyi n'okkiriza abafaaza essaala ekkusa ndeetaaga Katonda omulaba omusabira ne Katonda ayagala kkuse ate abaleeta emmere bakoze eki bo bagaanye ate bano abamagandula ameereere n'ekigambo kya Katonda nezirikooda n'ebigambo bya Katonda tebakyabyogera abo wanyiigira banyiigire abisema abo tebatuyambye si kubanyiigira yinze kati okera ku makyano ngana tuyofaaza ntambula butambuzi n'engenda tuyoyimamu bakoze eki gwe kenyini n'ogamba nti obufuzi buva eri Katonda kati bafaaza abo bagende bayimirire ku mutaana ya jjana luwumba bagende nti obufuzi buva eri Katonda bakisobola omu yafadda kubanga kati ebyattala omule kati byetukola ki byetulaba bagende bayimirire ku mutaana ya jjana luwumba bakyogere nti obukulembeze buvaani eri buva eri Katonda teri bukulembeze butava eri Katonda era bo mu kusoma Bayibuli baga nti Uganda ekomye kuba n'okufugwa engeri obukulembeze buva eri Katonda yakoma kubano nze newuunya omuntu undermininga Bobi Wine bano ate baali bubi nnyo singa Bobi Wine ati 40 bano baali banaku nnyo niwe olaba Katonda abawaddemu ne batuukayo bati nga tebakyagambwako abantu babatwalanga bwe baagala Bobi anti ali mu ddembe lye baakolerera mwakoledde ssente abantu bagamba anti kati balina argument egamba nti eggwanga balitambuza Simon after 40 years tewali ggwanga liringa we lyali
let us agree obadde okwenkulaakulana tewuli ggwanga gwe tunuulira ku mawanga ge twali tuwenkana after 40 years fe abakuze nnyo tugasinga ye buli kyokola okikola ku ssente zo nzibazaamu wa musolo yes kati awo tewali kyamaanyi sayimu okukuuma ebintu by'abaana ebyobusika oba tukoze nnyo n'omulala yandibikuumi kubanga tukwata mu nsawo zo baweerera bwetugaa tukeere okumaja tukwebaza nti oweeredde abaana be balekera ebyabwe tuyinza kwebaza kubeera mu ensimbu yes kati nekyandibebazizza kibalemye kubanga after 40 years waliwo amawanga ge twali tusinga nga tegatukubisa emirundi nga 100 era you still bragging nti inawe mbatuusizza ku ssente zani kuba njagala nkutegeeza waliwo ekintu sayimu omuntu obeera n'omukozi mu dduuka nga bba ye alaba afuna olwokuba talina kyassaamu gwe nannyini dduuka gwe ateekamu gwolaba nti ofiirwa golaba nti osalwa kati bano okwabbo bati tebassaamu kati fe basolooza omusolo ffe tulaba nti tebalina kye batwongedeko naye olwokwabbo tebassaamu bajjamu buki bujja kati ffe nno basaasire ffe abassaamu abassa mu ggwanga ssente zaffe n'okusasula layisinsi awo ku mudaala gw'ennyaanya ate oli alina factory ekozesa abantu 1000 ne batamuggyako musolo naga nti alina holiday ya myaka emeka 5 ate basobola n'ojja extendi nga bitambula obulungi eggwanga lirubisa imoze nkuwulya notuuka ku bakozi abachina ng'omwana bamuwa omutwalo gumu naye ng'omuchina gwakuba naye ali 5,000 olunaku maama oyo oli musanga ddi naye nga bamugulira airtime bamugulira data bamusuuza bamuwa n'emmere naye ng'ono ku mutwalo ku baagala asule asasule transport amuleeta agule essaati agule data kati awo we tuli tutambulira kale Mustafah no namususaawo olunaku okyatunda ettaka bulungi nnyo Mustafah akyatunda ettaka bawe ennamba y'essimu 0752 34 89 67 52 34 89 67 kale ndowooza ebigambo nembiwulidde osobola odondamu ebibyo ebirala n'obirekera bannyini ne basobola okuba nga bagenda mu maaso kubanga bikola ki tubyesibaako byonna biyinza okukulemerera omutwe guyinza omuzimba tuyinza okuba tutwaliddemu owuwe neyanza neyanzeege ndowooza until next time tujja kuba nga tuddamu tulabe ebirala tebinaabiddako